nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti antutimaha idha ta'imta, okubeera nga omuliisa bw'oba ng'olidde, wa antaksuwaha idha ktasaita, n'okumwambaza bw'oba nga oyambadde, la tadribu lwajha, tokubanga ekyenyi, wala tukabbih, era tobijjisanga n'omugamba nti kabbahakillah, Allah akubijjise, wala tahajur, era tosengukanga mukyalawo illa fil baiti, okujjako ng'omusengukira mu nju. Hadithun hasanun rawahu Abu Dawud, hadith eri ku ddaala lya hasan yayogerwa Abu Dawud. Tuddamu an Muawiyata bun Haidata, hadithi ngeva ku Muawiya mutabani wa Haidata radiyallahu anhu qala, okusima kwa Allah kubere ku ye, yagamba qalat, yagamba qultu ya Rasulallah, nagamba wange gumbaka wa Allah, ma haqqu zawjati ahadina, kiki ekikakata ky'omukyala w'omu muffe ku ye. Qala, nabbi sallallahu alaihi wasallam nagamba nti antutimaha idha ta'imta, okumuliisa bw'oba onkoze eki, bw'oba olidde, wa taksuwaha idha ktasaita, n'okumwambaza bw'oba ng'oyambadde, wala tadrib alwajha, tokubanga ekyenyi, bimaana tomukubanga mu kyenyi, wala tukabbih, era tobijjiwazanga n'ogamba nti kabbahaki Allah n'ebifaanana ng'ebyo, wala tahajur, tomusenguka illa fil baiti, okujjako ng'omusengukira mu ki, waka. Hadithun hasanun rawahu Abu Dawud. Hadithi yaffe eno yesooka olwaleero nga etujjulirwa oba etubuulirwa Muawiyata bun Haida radiyallahu ta'ala anhu annahu sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallama, yabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam ma haq imraati ahadina alayhi, biki ebikakata by'omukyala w'omu muffe ku ye. Wa sahaba radiyallahu anhu, basahaba okwawukanako naffe bo baabuuzanga ebibuuzo, innama kaanu yasaluun, baabuuzanga liya'malu la liya'lamu faqat, baabuuzanga bakolere ku ebyo bye babukoze eki, bye babuuzizza, so si kumanya bumanya. Okwawukana naffe olwaleero tubuuza lwakumanya, so si kola, okugjako abatono. Naye omuntu yenna idha alima min shari'ati llahi ma alim, omuntu yenna bw'amanya mu shariya ya Allah kyonna kyaba amazi ategedde, kanat hujjatun lahu aw alayhi, kibeera hujja kuggwe, bimaana kisobola okufuuka omuwolerezaawo, oba okubeera nga kigenda kufuuka ekikulumiriza ku lunaku lwaki lw'enkomerero. Kati ekikulu kya byonna tubuuze nga tugenda kukola nga basahaba bwe bakola ki. Era olaba basahaba babuuzanga nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam ebintu, era bw'otunuulira Qur'ani mulimu masailu kathira, ebibuuzo bingi nnyo. Nabbi bamubuuza yasalunaka maadha yunfiqun,
bakubuuza kiki kye baba bawaayo, kiki kye baba basaddaaka. Yasalunaka anil yataama, bakubuuza ku bamulekwa. Yasalunaka anil khamri, bakubuuza ku mwenge. Yasalunaka anil mahid, bakubuuza ku bikwatagana ku bakyala nga bali mu mbeera yaabwe eya buli mwezi. Yasalunaka anil ahilla, bakubuuza ku myezi oba ku mbenenkerera y'emyezi. Nga basahaba ekigendererwa kyabwe ayalamu, babeere nga bamanya. Bwe bamala okumanya, thumma yutabiqu, oluvannyuma bateeke mu nkola ebyo Allah tabaraka wa taala byayagala. Kakati era olaba wano mu hadith abuuza Muawiya, ma haqqu imraati ahadina alayhi, ki ekikakata ky'omusajja oba ki omukyala kyavunaana baawe. Nabbi kino kyeyagamba, antutiimaha, kwe kubeera nga omuliisa. Idha taimta, bw'oba okoze eki olidde. Wa an ntaksuwaha idha ktasaita, n'okumwambaza bw'oba okoze eki. Kitegeeza nti la takhusu nafsaka bilkiswa, teweeyawulira wekka kweyambaza omukyala n'otakola ki, n'otamwambaza. Era n'okuliisa bwe kityo bwe kikola ki, ateekeddwa okubeera nga shariku lak, yegatta naawe ku nsonga ezisinga. An tunfiqa alaiha, okubeera nga omukyala omulabirira. Kama tunfiqu ala nafsika, nga gwe kennyini bwe weekola ki, bwe weerabirira. Okutuusiza ddala n'abamanyi abamu ku nsonga y'okuliisa omukyala baatuuka okugamba, idha lam yunfiqu rajulu ala zawjati, omusajja bw'aba talabirira mukyala we, omukyala n'agenda ewa qaadi n'asaba fasqu nikah, okusazaamu obufumbo. Falqaadi, ono alamula, ayinza okusazaamu obufumbo olw'okuba tomukola ki, tomulabirira omukyala. Ku lw'ensonga nti nno min huquuq, hakki omusajja z'alina okukolera omukyala. Wa ala almawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, abasajja ekibakakatako eri abakyala baabwe kwe kubeera nga rizquhunna, okubeera nga balabirira. Omukyala ne bw'aba mugagga, haqqun alayk, kikkakatako bino bimukolera: okumulabirira, okumuliisa, n'okumwambaza. Nabagamba nti buli woleeta enniya n'oliisa abantu bo abawaka emmere, empeera ozifuna. Kyekyo kye bwe muddayo mu hadithi mu kitabu al-Ikhlas, hadithi ya Sa'd bin Abi Waqas, nabbi yamugamba atya, innaka lan tunfiqa nafaqatan, tojja kuwaayo kwonna kuwaayo, illa ujirta alaiha, okujjako ng'ofunamu ki, empeera, hatta ma taj'aluhu fi fiyyi imra'atik, n'okutuusiza ddala emmere gy'oteeka mu kamwa ka mukyalawo. Lino teeka mu Qur'an, wa ala almawludi lahu rizquhunna. Omusajja kikkakatako okulabirira abantu bo abawaka. Bw'oba tokikoze ng'abaamu bwe bakola ne bava waka n'ataliisa bantu be, fa anta mas'ulun amama rabbik, ojja kubuuzibwa mu maaso ga Allah. Era yeyo aya gy'olaba, yawma yafirru almar'u min akhihi, omuntu walidduka muganda we, wa ummihi, ne maama we, wa abiihi, naki ne kitaawe, wa sahibatihi wa bani, ne mukyala we n'abaana be.
gwe bwokeranga ku makya n'ofuluma nga totuukiriza haqq, eno Allah gyakuvunaana. Omukyala ateekeddwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Muawiya bun Haida amubuuzizza n'amwanukula an tut'imaha idha ta'imt, okuliisa mukyala wo bw'obanga okoze eki olidde. N'osisinkana omusiraamu yeno mu kibuga ajja n'alya, n'abeeka wabalekedde ki? Osisinkana nga buli ddakiika oba buli luvannyuma lwa ssaawa nga 3 alina kyatumya, olutuuka bw'ati n'atumya muwogo ne kigere n'obuugi, egwo n'abunywa. Ne wabaawo ayitawo oluusi n'ebimu abuuzabuuza otunda ki? Nti kino, nti kati zino nseenene ezo nazo nazikola okukakana nga sente zaalidde omu zisinga omukaaga gwe yalese waka. Haq wajibun, kyateeka ku musajja an tut'imaha idha ta'imta, omukyalo kumuliisa bw'oba okoze eki? Wa an taksuwaha, wa taksuwaha idha iktasaita, okwambaza mukyalawo. Buli wokwatanga sente n'ogula hijabu n'ogula olugoye lwonna, longoosa enniyayo oyina empeera mu maaso ga Allah, kubanga eno amuru min Allah, kiragiro okuva eri ani? Allah, okubeera nga omusajja ayambaza mukyala we. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mpisa era hadithi agenda maaso, wala tadrib alwajha wala tukabbih. Hadithi egamba nti fala tadribuha illa lisababin, tomukuba omukyala tibamukuba okujjako nga waliwo ki? Ensonga. Wa idha darabtaha, ate bw'omukuba fajtanib alwajha, weewale ekyenyi. Bino abasajja abamu bye bakuddira zino empiza mwe za livansi oba zino ez'omu maaso, ekyo kiri haramu. Omusajja okuba mukyala we mu kyenyi, wadde okuba omuntu yenna tokkirizibwa kuba mu kyenyi. Mwana wo, muntu yenna gw'osanze, wala tadrib alwajha, tokola ki? Kubanga tulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam okuba si kye kisookerwako, okusinziira ku gwe twalaba mu hadith wiiki ewedde. Mukiraba, idha nashazat almar'a, omukyala bwa isukkuluma, bwe yeetwalira waggulu ku bbaawe, biki byalina okukola? Ekisooka, wa annaha, omukyala ayinza okubeera nga la taqumu bihukukika, nga tatuukiriza hakki zo. Ekisooka kye tukola, Allah tabaraka wa taala eddaala lyesooka wa'dhuha awalan, omukyala omutuuza n'omubuulirira. Alwa'dh, n'ogamba omukyala omusiraamu ateekeddwa okugondera bbaawe, bino byateekeddwa okukola. Bino abantu bye babalimba nti batujja emanju, simanyi bwagenda mu saluuni ne bagamugamba nti tokola bwoti, eyo si nkola ya busiraamu, era si nkola ya Allah, era si nkola ya butonde bwa mukyala, okujjako omukyala ayagadde okwonooneka. Al aslu, omukyala ateekeddwa okubeera nti nno agondera bba. Omukyala omusiraamu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti law kuntu amura ahadan an yasjuda li ahadin, senga nali wakulagira muntu kuvuunamira muntu yenna, la amartu almar'ata an tasjuda li ba'liha, nandiragidde omukyala avuunamire ki?
baawe. Kino amuru min Allah. Bw'oba okkiriza ng'oli mukyala akkiriza amateeka gaani ga Allah, eyagamba bino ye Allah, ate yamanyi yatusinga okumanya okusinga ffe kye twemanyi. Eno enkola yonna abantu gye baleeta, abaleeta omwenkanonkano egwo teguliyo, tegusobola na kubaayo. Era kyova olaba nti nno bonna abagamba nti nno bayivu oba abatambulira ku nkola y'ekizungu nti omukyala ateekeddwa okwenkana gender balance, amaka gonna mafu. Amaka agasinza okuba amafu ge g'abayivu abeetwala nti nno bamanyi. Toyinza kubeera muyivu ng'owakanya sunna oba nidhaamu Allah tabaraka wa taala gye yateeka mu nsi. Allah yateekawo omukyala okubeera ng'agondera bba. Kati omusajja bw'olaba ng'omukyala nashazat yeesukulumiza, fa alaika an ta'idhaha, okumukola ki? Okumubuulira lyekkubo erisooka. Ekkubo eryokubiri twagamba thumma hajiruha fil madja, okumusenguka ku buliri. Mukiraba? Thumma darbuha darban ghayra mubarrihin, okumukuba olukuba olutali lwakunuubula. Alagira bino ye Allah subhanahu wa ta'ala. Okuba si kuno kubeera oli musambi agudde mu sepiki ate avuddeyo akasusa esigiri, ebyo okukuba kwe bategeeza kwekuba okuvuunula kiki ky'owulira mu mutima gwo. Na bwe kityo Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye haqqu lahu, mukakatako okubeera oba ayina obusobozi obusobola okubeera nga amukuba li sabab olw'ensonga, naye obusiraamu bwewaza darbul wajhi, okuba ekyenyi. Na bwe kityo tugamba bwe tuti nti hatta ghayru zawja, n'atali mukyala la yudrabu ala alwajhi, takubibwa mukyenyi. Omwana wo bw'aba akoze ensobi, obusiraamu tebukkirizibwa kuba kyenyi ku lw'ensonga li anna alwajha ashrafu ma fi linsan, ekyenyi kyekisinga okuba ekyekitiibwa ku muntu. Allah yatuziyiza okubeera nga tukuba abantu, oba omuntu yenna akuba omuntu mukyenyi. Hadithi eyongera maaso negamba nti la tukabbih, to bijjisa. Ng'ogamba otya? Hadithi kyegamba la taqul, ekisooka tovuma mukyala wo nti anti kabiha, oli mubi. Ekyo obusiraamu tebukikkiriza. Omukyala gwe wawasa n'omuteeka awaka ate kati lwolaba nti mubi. Wala tukabbih, la taqul, obusiraamu tebukkiriza gamba nti oli mubi. Oba ogamba kabbaha Allahu wajhaki, Allah bijjise ki? Ekyenyi kyo kizingiramu annahyu an takbih alhissi, okubijjisa okulabwako n'okubijjisa okutalabwako. Kati kiba kitegeeza nti tomugamba oba kumuvuma nti anti min kabirati radia, ova mu kika abantu bakyabaki ababi, oba mu lulyo abantu bamwe babi, wama ashbaha dhalika. Ekyo obusiraamu tebukikola ki. Hadithi eyongera maaso negamba nti wala tahajur, era tokola ki? Tosenguka mukyalawo illa fil bait, okujjako ng'olina musengukira
munju yaani iza kiba kitegeeza nti senga wabaawo sababu ekola ki ekusengusa mukyalawo fala tahjur alanan tumusenguka mu lwatu notuuka nogenda ewalala. Obusiraamu bugamba alhajiru fi maadha fi lbait, okusengukira awaki awaka. Ekyo nno kiyambako. Obusiraamu tebwagala nnyo bantu kwawukana, era bw'otunuulira ebintu bino byonna ne bw'otunuulira talaaq engeri Allah gye yagisengekamu, Allah tayagala bantu bakole ki. Olaba era idda bwe yagiteekawo yagamba nti la tadiri laalla Allaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Oba oliawo Allah n'ateeka yuhdithu ba'da dhalika amra, kati nekibeera nga omukyala tolina musenguka munju ku lw'ensonga nti olwaleero oyinza omusenguka watataswalahu maaha fi lghadi, nemukole oba newabaawo okulongoosa, kati ensonga yammwe nebeera nga eri masituura ekwekeddwa, ne bw'onoogezaako n'ofuluma abantu bonna bajja kutegeera nti gundi ennaku zino yasengukaani mukyala we. Kati mu nkola ey'obusiraamu ennungi Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yakola ki, yatuyigiriza, yagamba nti wala tahjur, era tokola ki, tosenguka omukyala illa fi maadha fi lbait, okugjako ng'omusengukira wa mu nyumba. Eyo hadithi amatini gaayo zino ze fawaidi eziva mu hadithi. Faida esooka tahrim darb alwajhi likaramatihi, kiri haramu okuba ekyenyi olw'ekitiibwa kyekyenyi. Abantu bangi nnyo anyiiga n'akuba mukyala we mu kyenyi, n'akuba omwana mu kyenyi, n'akuba omukozi mu kyenyi, n'akuba abantu mu kyenyi. Ekyo tekikkirizibwa mu busiraamu. Darbu lwajhi, tahrim darb alwajhi, kiri haramu okuba ki ekyenyi. Kyekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba nti la tadrib alwajha wala tukabbih. Ensonga faida ey'okubiri, omugaso gwe tufuna mu hadithi ogw'okubiri, la yajuuzu, tekikkirizibwa ta'yir azawja bidamamati, tokkirizibwa kuteeka kamogo ku mukyala ng'omuvuma nti mukyala wo oki oli mubi. Bidamamati lkhilqa, lwaki idh kullu khalqullahi hasan, ebitonde bya Allah byonna biki birungi. Toyinayo muntu gwe wali otonzeeyo olyoka otandike ogenda ng'olaba ebitonde bya Allah nti oyo mubi, yakula bwati. Ekyo si kituufu ku ayara oba kuteeka kamogo ku mukyala nti no bidamaama olw'okuba nti mubi. Ensonga gye tuwadde idh khalqullahi kulluhu, khalqullahi ebitonde, kullu khalqillahi hasan, ebitonde bya Allah biki birungi. Mu fawaidi zetufuna mu hadithi eno, yambaghi ala rajul, kigwana eri omusajja ma'rifatu zawjatihi, oba ma'rifat hukuku zawjati, okumanya haki z'abakyala olyoke otuukirize. Ku lw'ensonga abantu abamu tamanyi haki kizi mukakatako ku saidi ya mukyala. Omuntu yenna gwe muwerekera, omuntu yenna
gwe mukubiriza okuwasa mumutegeeze ne hukuku z'abakyala. Naye abantu bangi nnyo olwaleero mu umma bawasizza naye nga tamanyi hakki ya mukyala. Bukyanga amuwasa ebyengoye tamanyi bwe bifaanana. Bukyanga awasa mukyala we olw'okuba omukyala yatandikawo omudaala awo ku kkubo takyamuwa byakulya. Haq y'omukyala an tut'imaha idha ta'imta, okumuliisa bw'oba okoze eki, n'okumwambaza nga tteeka okuva mu ki mu Qur'an. Kati kikkakatako okumanya hukuku z'abakyala, biki bye omukyala byakubanja, ng'era n'omukyala bwakakatibwako okubeera nga amanya by'omukola ki by'omubanja. Mu fawaid eziri mu hadithi eno, alhajiru fil mabit, muzimu kungunjula z'omukyala. Alhajiru fil mabit wasilatu litadibi almar'a, omusajja okusenguka mukyala we lyerimu ku makubo ag'okugunjula omukyala, era ayina kumusenguka ng'amusengukira waka nga bwe tukirabye. Faida ey'okutaano, haqqu zawja, hakki y'omukyala, it'amuha wa kiswatuha, kwe kumukola ki okumuliisa, wa kiswatuha n'okukola ki n'okumwambaza, wal infaqu alayha n'okumulabirira. Mukiraba, wa yahrumu an yamna'aha shay'a min dhalika, kiri haram okubeera nga omumma ekintu kyonna mu ebyo. Aw yu'tiha, oba n'amuwa obuntu obutonotono olw'okumunyooma, kisinzira ku nfunayo. Bw'oba alhamdulillah Mungu yakugaziyiza, idha wasa Allahu alayk, Allah bw'aba yakugaziyiza naawe gaziyiza abantu bw'abaki abawaka, bw'aba yakola ki, waman qudira alayhi rizquhu, n'oyo Allah gwe yafunda wazza mu byenfuna, beera nga naawe owaayo okusinzira ku ekyo Allah tabaraka wa taala kye yakola ki kye yakuwa. Na bwe kityo kati hadithi yaffe yeeyo eya Muawiya bun Haida radiyallahu anhu qaal, qultu ya Rasulallah ma haqqu zawjati ahadina alayhi, biki ebikakata by'omukyala w'omumuffe ku ye? Qaala, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti an tut'imaha idha ta'imta, okubeera nga omukola ki omuliisa bw'oba nga okoze ki olidde, wa an taksuwaha, n'okola ki n'okumwambaza idha tasaita, bw'oba oyambadde. Bwe wabanga waliwo kyemutakanyiza n'omukyala, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la tadrib alwajha, tokuba ki kyenyi, wala tukabbih, era tobijjisa n'ogamba nti kabbahakillah, wala tahajur, era tokola ki tosenguka omukyala illa fil bait, okujjako ng'omusengukira waki mu maka. Hadithi yaffe esoose. Hadithi eyokubiri egamba nti an abi hurairata radiyallahu anhu, hadithi ngeva ko abi hurairata radiyallahu anhu qala, yagamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yagamba mbaka wa Allah okusaasira n'emirembe gibeere ku ye, akmalu lmuminina imanan, omukkiriza asinga abakkiriza obukkiriza, ahsanuhum khulqa, yoyo abasinga empisa ennungi. Wa khiyarukum
n'ababa basinga obulungi khiyarukum linisaihim beba basinga obulungi eri bakyala baabwe. Mukiraba? An Abi Hurairata radiyallahu an, hadithi ngeva kwa Abi Huraira okusiima kwa Allah kubeere ku ye, qaali yagamba qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan, omukkiriza asinga abakkiriza obukkiriza ahsanuhum khuluqan, yoyo abasinga empisa ki ennungi. Wa khiyarukum linisaikum, n'abasinga obulungi yoyo abasinga obulungi eriki mukyala we. Kati eno hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga mu hadithi eno omuntu oba abantu bawukana era basukuluma abamu ku balala mu bukkiriza. Abantu bonna tebenkanankana muki mu bukkiriza. Fenna tuli basiraamu, tuli bakkiriza, naye obukkiriza tetwenkanankana muki. Era kyova olaba nti nno Allah tabaraka wa taala yalaga nti imaani yeeyongera. Okwawukana n'enjigiriza abantu abamu abagamba nti imaani tekola ki, teyongera. Allah agamba nti wayazdadu alladhina amanu imaana, abakkiriza obukkiriza bwabwe bukola ki, bweyongera nga Allah bwategeeza mu surati al-Mudaththir. Abantu tebali tugambye nti abantu tebali mu bukkiriza nga benkanankana. Waliwo man yu'minu bilghayb, omuntu akkiriza ebyo byatalabako, wakaannahu yushahidu shuhudan ayanan, oli nakkiriza kyatalabako nga enzikiriza gyakikkirizaamu alinganga akikola ki, akirabako. Akkiriza olunaku lw'enkomerero nga lulinga oluliwo ne kaseera kaki, kati alulabako. Mukiraba? Kati ate oyo ayawukana ku mulala atalina nzikiriza eyo. Waliwo omuntu akkiriza ejjana nga alinganga agikola ki, agirabako. Waliwo omuntu akkiriza omuliro era kaannahu yaraahu bi'ainaihi, ng'alinganga agulaba n'amaki. Kati yu'minu imanan haqiqiyya mutma'innu la yukhalituhu shak, nga akkiriza okukkiriza okwannamaddala okutaliimu kukola ki, kubuusabuusa. Kati oyo tafaanana n'ono ate nga abantu abamu Allah tabaraka wa taala bwe yayogerako, wa minan nasi man ya'budu llaha ala harfi, mulimu abantu abasinza Allah nga bali basinziza ku mbeera ezimu. Okiraba? Embeera ezimu nga Allah bw'aba azinnyonnyola atugamba nti fa in asabahu khair, bw'afuna obuki n'abeera nga ali mu birungi, kiki itma'anna bihi, atebenkera. Mukiraba? Waliwo abantu nga bw'aba atuuse mu birungi atebenkera era n'asinza Allah tabaraka wa taala mu bulungi obwo bwakola ki. Wa in asabatuhu fitna, ate bw'afuna obuki ebigezo, inqalaba ala wajhihi, akyuka mu mbeera ze. Allah alinga aneerabidde. Allah tabaraka wa taala ebizibu bino byonna bye tulimu nga tusaala n'atuleka mu mbeera eyo, kati omuntu ng'oyo inqalaba ala wajhihi, Allah agamba nti khasira dunya wal akhira, oyo aba afaafaganiddwa eduniya neki ne akhira. Kati in asabatu fitna fi badanihi, ku mubiri gwe alina obulwadde obumukutte
abadde alina ibada zakola n'agamba nti ye ntawaanira ki, oba afunye fitina fi maalihi muki, mu maali ye au ahlihi oba mukuki, mu bantu be, inqalaba ala wajihi wa atarada ala qada'i llahi wal qadar, n'atandika okubanga ayina byawakanya oba n'abeeranga ayesimba mu kugera kwani kwa Allah tabaraka wa taala. Omuntu afaanaganako bw'atyo Allah subhanahu wa taala, watasakhata, n'anyigira okugera kwa Allah tabaraka wa taala. Allah tukakasa nti khasira dunya wal akhirah. Kati olaba oli ali waggulu mu bukkiriza bwe, ono omulabanga ki? Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bimu bye yatulagira oba bye yatunyonyola yagamba fa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa, omuntu asinga abakkiriza obukkiriza ahsanuhum khulqa, yabasinga empisa. Kiba kitegeeza nti mu hadiisi eno fiihi hathun azim, mulimu okukubiriza okw'amaanyi ala husni al khuluq, abantu okubeera nga beeyisa empisa ennungi. Husnul khuluq ma Allah, olina okweyisa obulungi ne Allah. Husnul khuluq ma al khalq, okweyisa obulungi n'ebitonde byani bya Allah. Omuntu yeeyisa atya obulungi ne Allah tabaraka wa taala? Omuntu yeeyisa obulungi fa ayarda al insan bi shari'atihi, omuntu okusiima shariya, amateeka Allah ge yakola ki, ge yatuteekako. Naye osisinkana omusiraamu kugamba era ebyaffe ndowooza obimanyi, ebyaffe era bwe bityo. Musala diidi ebyaffe bwe bityo. Tuteekeddwa okusiima shariya. Olaba mu mbeera y'okugabana emmaali olwaleero, ekyo kyo kikyaganya abantu okusiramuka. Naddala osisinkana abakyala, naye ngaffe baatulyaza amaanya. Era osisinkana nga baresistinga okugaba emmaali, ekikwewuunyisa nga bakyala bagamba nti twagala ffe ebyeduniya bye bibatukola ki. Naye kikwewuunyisa nga awakanya teeka bali ku ssaawa 2:30, ku ssaawa 4 omulaba nga akutta akakayambu agenda kusaala duha. Awakanya etteeka lya Allah era ng'alaga nga bwe waliwo obuki, akyalemeddwa okukola ki. Naye omulaba agenda, bali mu lukiiko bakayanya etteeka lya Allah tabaraka wa taala, bwe bafulumamu, bwe bafuna wuzu, bwe basaala zuhuri. Era tebisobola, tebiteekeddwa gabwamu shariya. Naye mululako katono, wallahi asiri egenda. Mu butuufu omuntu yenna ayitibwa omusiraamu. Husnul khuluq ma Allah fa ayarda al insan bi shari'atihi, omuntu okukkiriza shariya yani ya Allah. Wayankadu ilaiha radiyan, n'agondera era nga asiimye ekyo Allah kye yakola ki, eyatutonda yatusinga otumanya. Tuteekeddwa okusiima ebyo bye yatusiimira. Omuntu ateekeddwa yankadu okugoberera ebyo Allah bye yalagira, radiyan nga asiimye, mutma'innan biha, nga mutebenkevu, masruran biha, ngera musanyufu. Sawa'u kana amran yu'maru bihi, kakibe ekiragiro nga Allah kyakola ki, kyakulagira, oba au nahyan yunha anhu, omuntu ateekeddwa okusiima
kitegerekese eyo husnul khuluq ma'a Allah ekitesoka ayarda al-insan bi shari'atihi omuntu okusima sharia yani ya Allah wa yanqadu ilayha radiyan mutma'inna biha masruran nga mutebenkevu era muki musanyufu sawa kana amran yu'maru bihi au nahyan yunha anhu kiragiro Allah kyakulagira au nahyan yunha anhu oba Allah kyeyakola ki kiyaziiza era wa ayarda al-insan biqadari llah azza wa jalla kukusima okugera Allah kwakukoze ki kwakugeredde wa yakunu ma qaddara Allahu alayhi mimma yasuuhu okubeeranga omuntu okubeeranga ekyo Allah tabaraka wa taala kyeyamugerera ekimukosa kalladhi qaddara alayhi mimma yasurruhu nga kifaanagana n'ekyo Allah kyeyamugerera nga kimukola ki kimusanyusa n'omanya nti byonna biva eri ani Allah teriyo kintu kiyinza kutuukako mu nsi okujjako nga Allah yakigera teriyo kino teriyo muntu ali mu mbeera gy'alimu ng'alimu mu mbeera ng'olimu nti wagigwamu accidentally buli muntu ali waali waateekeddwa okukola ki omugagga ali waali nga ateekeddwa okubaawo lwaki olw'okugera kwa Allah wa hikimatihi n'omuntu embeera Allah yagigera teriyo kyewakola teriyo nsobi teriyo nti tewatetenkanya wakola ekisoboka naye Allah n'agera ekyo kyokola ki aha teriyo nti mu bugagga bw'olina oli mugezi wabula Allah yagera gwe n'okola nga n'abalala bakuliraanye bakola ne batatuuka ku ddaala lyoliko kati buli muntu yenna okweyisa obulungi ne qadarillah okubeera nga okugera kwa Allah okukuunakuwaza kufaanagana n'okwo okukola ki okusanyusa wooli olwaleero waliwo abaakusookawo nga bakola nnyo n'okusinga naye nga tebatuuka ku ddaala lyo bameka olwaleero ababadde beebuuzibwako mu bizinensi ng'olwaleero tebakyalabikana mukiki mu kisaawe kyaki kya bya busuubuzi nabwe kityo baddu ba Allah tabaraka wa taala omuntu ateekeddwa okweyisa mu nneeyisa ennungi okugera kwa Allah kwekyo ekikuyisizza obubi nekifaanagana n'ekyo ekikusanyusizza fayaqulu ya rabbi kullu shay min indik buli kyonna ekintuuseeko min indik kivudde eri ki fa ana radin bika rabban nze nsiimye owange omulezi wange na siima gwe mulezi wange in a'taytani ma yasur bwoba ompadde ekyo ekinkola ki ekinsanyusa shakartu munekola ki nebaza bwobanga ompadde ekyo ekinakuwaza sabartu nkola ki ngumiikiriza omuntu nabeera nga yarda billah asimani Allah qadaan mukusalawo kwe mukuteeka mu nkola ebyo ebikutuuseeko wa qadran ne kukugera senga kale saakola bwenti sandibadde bwenti ekyo teriyo muntu okujjako ng'ali muki kati tuteekeddwa okusiima okusalawo kwa Allah tabaraka wa taala wa amran wa shar'an n'ebiragiro bye
n'amateeka ge. Hatha husnul khulqi ma'a Allahi subhanahu wa ta'ala. Amma husnul khulq ma'a nnas, eneeyisa ennungi n'abantu fa zaahirun, kyekyo kyeyolese. Ekisooka kaffu al adha, okweyisa obulungi eri abantu kwe kubajjako buli kyonna ekiyinza okuvaako n'obakosa. Ne bameka olwaleero nga basiraamu basaaze ennyo nga bakosezza bannaabo. Olwaleero mu mizikiti tuyina abasaala ng'oli kibegabega kiri ku kibegabega kya munne, naye ng'ono akolimira ono yakoma ng'amutaddeko ekibegabega ye yamukomya, olw'ensonga nti akimanyi nti nno tajja mutwalako ki mu b'amateeka kumubanja ki. Kaful adha, okufuba ennyo okuziyiza obuzibu obuyinza okuvaako okutuuka ku baki, ku balala. Ekyo kibayita husnul khulqi ma'a nnas. Wa badhlu nada, n'okubaako kyowa abantu bw'oba oyinamu obusobozi, bw'obanga Allah akuguliddewo, badhlu nada. Wa sabri alayhim, n'okugumiikiriza ku bantu abo, ala adhaahum, kukunakuwaza kw'obafunamu, okuviira ddala ku bantu bw'ab'eŋŋanda. Okiraba? Kaful adha wa badhlu nada wa sabru alayhim ala adhaahum. Abo nze nabavaako. Tewaliiwo mbeera ekugamba nti abo olina okubavaako. Lwaki? Hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, omusajja yabuuza nabbi n'amugamba nti ya Rasulallah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani, nyina ab'eŋŋanda asiluhum, nyunga wakati wange nabo, wa yaqta'unani, ate bo banneekutulako, wa uhsinu ilayhim, nongoosa gye bali, wa yusi'una ilayya, ate bo bampisa ki, wa ahlumu anhum wa yajaluna alayya, mbakwata mpola ate bo banneeyisizaako ki, bubi. Nabbi olowooza ansa ki omusajja gye yali ayagala? Nti naawe bakole ki? Baveeko. Naye nabbi yagamba fa in kunta kama qult, bw'obanga olinga bw'ogambye, fakaannama tasifuhumul mal, olinganga addidde evvu eryokya oba olunyata n'olubabatika mu kamwa. Wala yazaalu ma'aka min Allahi dhahirun alayhim, tojja kuleka kufuna buyambi kubo madumta ala dhalik, ebbanga lyonomalanga we oyunga bo bakola ki? Bakutula. Kakati tulabye nti husnul khulq ma'a nnas, ekisooka kaful adha wa badhlu annada wa sabri alayhim wa sabri alayhim, okubagumiikiriza, wa ala adhaahum, n'okugumiikiriza okukosebwa kwabwe kwe bakola ki? Kwe bakosa. Hatha huwa husnul khulq ma'a nnas, an tu'amilahum bihadhihi almu'amala, okolagana nabo mu nkolagana eyo, takufu adhaahum anhum, okubakola ki? Okwekomako ku kiyinza okukola ki? Wa tabdhulu nada, n'okubawa byoba obawadde, sawa'u kana maalan, oba obawadde maali, au jahan, oba kitiibwa, omuntu n'obeeranga omuyimiririddewo mu mbeera gy'ali, au ghairi dhalik, nabwe kityo. Wakadhalika tasbiru ala albalai minhum, n'okugumikiriza ebizibu ebibavaamu. Fa idha kunta kadhalik kunta akmal nnas imanan, bw'oba bw'otyo ojja kuba omuntu asinga abakkiriza obuki? Obukkiriza. Kati nabbi thumma qaal
annabi sallallahu alaihi wasallam nabbi n'agamba khairukum li ahlihi, omuntu abasinga obulungi yoyo abasinga obulungi eriki eri muki abantu be mukyala we, wa ana khairukum li ahli, nze mbasinga obulungi eri abantu bange. Kati kiba kitegeeza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yakakasa nti omuntu asinga obulungi huwa khairuhum li ahli fa idha kana fika khair, bwobaamu akalungi faj'alhu inda aqrabi nnas ilayk, soko okateeke mu bantu abakuli okuki okumpi, asookera waako ye muki ye mukyalawo, naye osisinkana omuntu ng'obulungi babumutenda gyawangaalira ku muzikiti naye ng'abantu be ate baliira kunki ku nsiko. nabwe kityo tuteekeddwa okulongoosa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza nti omuntu asinga obulungi yoyo asinga, oba asinga obulungi muffe yoyo asinga obulungi ma ahlihi husnul khulq ma ghairihim, kugamba enneeyisa ennungi n'osisinkana abantu abamu nga beeyisa mu nneeyisa ennungi eri abalala, ate awaka nga bamukola ki, bamwevuma. Ekyo oba olaba ebintu obifudde oba obikoze ekifuula nnenge, asinga abantu obulungi yoyo asinga abantu oba asinga obulungi eri abaki abantu. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Osazeewo tukomaawo, kale buuza inshallah. Kati hadithi zirina emitendera okusinzira kubozoogera n'okusinzira ku makubo ge ziyitamu. Kati waliwo hadithi gye tuyita sahihu li dhaatihi, ne wabeerawo sahihu li ghairihi, ne wabeerawo hasanu li dhaatihi, ne wabeerawo hasanu li ghairihi, ne tubeera ne hadithu dhaifu eyina emitendera. Naye kati hadithu hasan yeyo hadithi nga ayajogera
kubanga ze tusokerako ye hadithi sahih marawahu adlun abajogedde abamwesimbu tamu dhab ng'enkwata ye akwata nnyo okiraba naye kakati wano ate sahih hasan ekkako ku ddaala eryokwata okiraba kati kyebava bagiyita hasanu okiraba kati ekkako ku sahih eri esahih marawahu adl omuntu agyogera ateekeddwa kuba mwesimbu kyetutegeeza ne adaala okubeera muslimun nga musiraamu balighun nga mukulu aqilu nga ategeera salimu min asbabi lfisk nga tayina nsonga zimufuula kugamba nga yesamba ensonga z'obwononefu wa khawarimi lmurua ne bintu ebijjamu ensa okiraba kati taamu dhab oli gwe bayita taamu dhab ng'ekintu bwakiwulira era bwakyogera naye kati ono ayinza okuba nga akkako ku ddaala ng'ekintu akiwulira oluusi n'akyogera mu makulu gaakyo okiraba kati kyekyawula hadithu hasanun sahih eba bi'itiba abamu bakitwalira nti hadithu eba n'amakubo ameka abiri nga ekkubo erisooka liri hasan ate ekkubo eddala ng'aboogezi baayo bali ku ddaraja lya sahih kakati nekiba nga kitegeeza nti sahihun hasanu bi'itibaari tariq okusinziira ku kkubo erimu wa sahihu ate eri okusinziira ku kkubo eddala eri sahih kati n'agamba nti hasanun okusinziira ku kkubo lino wa sahihun okusinziira ku kkubo eddala okiraba oba mu sanadi y'emu eya haditha olujegero olwogera haditha okubeera nga aboogera abamu kati katugeze bayinza okuba abantu nga bataano nga ababiri bali ku ddaala lya hasan abasatu bali kuki ku sahih kati n'agamba nti hasanun okusinziira kuki ku ddaala bano libaliko wa sahihin okusinziira ku ddaala bano abalala libaliko kati kyekyo kyebategeeza ne hasan sahih era Tirmidhi ye yasinga okikozesa mu kitabo kye Sunan Tirmidhi. Naam. Wa alaikum salam. Ekyenyi mu Luwarabu alwajihu ma yahsulu bihi almuwajaha kyoyolekeza okiraba kati okuva waggulu ku mambati sha'r ila asfali dhaqan okutuuka wansi w'akalevu n'okuva ku namulagayi w'omutu kuw'okutu paka kuno ekyo kyebayita waji okiraba waliwo ekyenyi abaganda bo kye bamanyi naye si kyekyo kitegerekese nnyo olwo aba akubye mutwe hadisi ennyonyo kino olaba bw'aba aganye kino mimbabe awulo okuba omutwe okugaana kubanga ate kyo kikosa nnyo kati okwewala okukosa abaanaadamu n'okubatuusaako ebizibu weewale okuba emitwe gyabwe. Naam. Naam. Kuki? Esebo. Toyina kola ki? Tomusenguka okujjako ng'omusengukira mu maka.
Essebo nga muki oyo ate aba mukazi wo oyo mulokole mukafiiri oyo mute ate ekyokubiri ffe tulina obuzibu nabbi yatulondera sallallahu alaihi wasallam fazfar bizati din noonya omukyala aweki ow'eddiini bw'onooba tonoonyeza mukyala wa ddiini talibati yadaaka emikono gyo gisaabana ettaka bimaana ofaafaaganiddwa okiraba tayinza kulimba kutuuka gy'omujja lwakuba nti omulaba awo n'omujja we mukolera n'omukyala gwonoonyeza n'ogenda ewaabwe n'omanya n'ebimufaako tayinza kubeera bw'atyo naye kati olabako kuno okwagala kuno kwekungulu nekuku n'olaba nga owulira omwoyo gwoteekeddwa okola ki nabbi yatunyumiza tunkahu lmaratu li arba'in abakyala bulijjo abantu baba bawasa abakyala babawasa lwa nsonga meka nya obulungi bwe olwa ekitiibwa kye olw'ekika kye olw'emmaali ye okiraba oba olw'eddiini ye naye ye nabbi n'alondako ekintu eki nti fazfar bizati ddiini noonya omukyalo lwaki ku ddiini obulungi bameka olwaleero abaddu mu maka gaabwe olw'okuba baatunuulira obulungi ng'oli muddu era wogo nakufumbirwa nakuyamba buyambi bameka abaali banvuganyaako bameka olwaleero abanoonyeza obugagga mu bakyala n'akeesa ng'oyagala kuvuga ku mmotoka emmotoka yennyini gyakuwadde takkiriza gituulamu omuntu yenna era tubalaba oli aba muwalabanya okumujja ku mikolo nga ojula n'enjala okuwukamu olw'okuba watunuulira ki naye nabbi fazfar bizati ddin fa in lam tafal taribat yadak wasa omukyalo olw'eddiini ye bw'onooba tokikoze taribat yadak emikono gyo gijja kusaabana ki ettaka olaba otya omusajja ayambadde obulungi esuuti ye najja nga amaze okukwata mu kadongo kati buli wowasa omukyala nga tunuulidde eddiini emikono gyo gisaabanya ettaka naam esewo waalaikum salaam nesebo ekyenyi yeno ogundi ekyo kyennyini kyekiri haramu wano wonna feesi yonna tokkirizibwa la tadribu lwajha zino empiza mmwe ezaali vansi zemukuba abaana bammwe ebyo byonna tebikkirizibwa kino ma yahsulu bihi almuwaja ekyolekera abantu ng'otambula era ndowooza olaba omukyala gwe bakubye feesi ng'ezimbi ekigendererwa oba oyagala omwonoona nti akome ku ggwe eyo eba fitina naam esebo esebo esebo
ekisooka obusungu jamratun liba lyanda yukihi shaitani, eryanda shaitani lyekasuka mu mutima gw'omuntu. Okiraba kati gwe buli woosunguwala nabbi yakugamba nti bw'oba oyisunguwadde oyimiridde tuula, bw'oba obadde otudde ukola ki? Kale abadde asobola okuleeta olusambagere ng'otudde, kati bw'oneebaka kati noonya amakubo gonna agasobola okukola ki? Realite kituufu bw'olaba nga kikususeeko nga kinakukakanya kyekyo kyoba okola, naye nga gano ge makubo agasookerwako. Naam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.